Ebyokwerinda binywezeddwa ku kkooti e Butambala ng'omubaka w'ekitundu ekyo omumyuka w'akulira ekibiina ky'NUP mu Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi akomezebwawo mu kkooti eno ku misango egyekuusa ku bikolwa eby'obutujju egyamuggulwako gye bivuddeko. Ku mulundi guno abantu bakkiziddwa okutuuka ku kkooti newankubadde nga bagaaniddwa okuyingira munda. Bannamateeka ba Kivumbi okubadde Salongo Erias Lukwago, Medal Lubega Ssegona Akali Amaggwa, Samuel Muyizi, Asumani basalirwa n'abalala ku kkooti enkoko bagikutte mu mumwa okujja okumanya ebigenda mu maaso ku muntu waabwe. Ababaka ba Paalamenti abalodde oluwabula gavumenti n'okusingira ddala ab'NUP nga bakulembeddwamu Joel Ssenyonyi nabo ku kkooti babaddewo. Kivumbi avunaanibwa mu musango gwa butujju ng'olunaku olwaleero abantu abalala 24 bagattiddwa ku musango guno. Bino byonna bigenze mu maaso nga biwakanyizibwa bannamateeka b'abasibe era bagezezzaako okunnyonnyola omulamuzi Deogratius Ssejjemba nti engeri omusango guno gye gubadde gukwatiddwamu emenyamateeka kubanga mulimu ebirumira bingi. Ebimu ku birumira bye balambise kwe kubanga omuwawaabirwa asooka Muwanga Kivumbi agenda mu maaso n'okuvunaanibwa wakati mu kubeera nga taggyibwangako statement. They do not have a statement from the accused person, who is now incarcerated in Chitalia, and the state says even that one will be handled. In other words, the police detectives will hunt him down in Chitalia and continue investigating him. Ensonga endala y'eyokuba nti omuwaabi wa gavumenti mu mpaaba ye yeebalama okwogera ku bantu abattibwa maka ga Kivumbi ono kigambibwa nti basindirwa amasasi ab'ebyokwerinda mu biseera by'okulonda. Police and military murdered 10 people in his house. The officer recording the statement declined to continue with the statement. Bapuliida ba Kivumbi era bakizudde nti abantu abalala bagattiddwa ku musango guno teboogerako n'abapuliida baabwe ekintu kkooti kyekkiriza. Your Worship, here in clause 3 of Article 28, person shall immediately be informed in the language he understands of the nature of the offence. At that time when upon arrest, it was not done as submitted by my colleague here. Omulamuzi abasomedde omusango gw'obutujju era tebaweereddwa mukisa ku buuzi oba kituufu oba nedda. You carried out acts to judicial to national security and public safety. Mwakola ebikolwa ebimenya amateeka nga bitoloola obukuumi bw'eggwanga. That you orchestrated and executed a violent attack on Kibibi police station. Mwateekateekera ne muteeka mu nkola okulumba poliisi ya Kibibi. And also Butambala Electoral Commission Service Center. Ne Butambala akakiiko ak'ebyokulonda aka Butambala. Where they were carrying. We bali bagattira obululu. And you caused serious damage to sections of the road. Era ne mwonoona enguudo. Between Butambala and Gomba. Enguudo wakati wa Butambala ne Gomba. Wabula nga kkooti egenda mu maaso abamu ku bavubuka bawanise emikono okusaba omulamuzi abawa omukisa bakezebwa okweyimirirwa kubanga abamu basoma ate ng'olusoma olusooka kyenkana lugenda kutandika kyokka byonna kubadde kusibwa nsaano ku mazzi. What about you? You are all talking about bail? Omulamuzi abategeeza nti omusango guno guwulirwa kkooti enkulu gye balina okusabira okweyimirirwa. Originally you had been charged for a bailable matter, but now it has been put out of our hands. It is supposed to be a high court matter. Kkooti bw'ewedde abantu 24 ne bazibwa mu kkooti ne baggyibwako emisango egyasooka ne bagattibwa buto ku fayiro ya Kivumbi ey'obutujju. Twogeddeko ne bannamateeka era kino bakiwakanyiza ne bongera okuba ebituli mu musango kuvunaanibwa abasibe. Tutaddewo akazito DPP annyonnyole oba ddala waliyo fayiro gye batambuza gye banoonyerezaako ku abo bennyini abaapulinga trigger ne batta abantu
DPP agambye. Ng'omulamuzi bw'atugambye tewaliwo kkooti endala ng'abasibe be bamwe bajje wano ne batwala mu kkooti endala eyo kkooti eba emanya mateeka. Oluvannyuma Kivumbi ne banne baziddwayo mu kkomera Kitalya okutuusa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno omusango lwe gunaddamu okuwulirwa. Kino kitanudde abantu abo babadde ku kkooti ne batandika okukaaba amaziga. William Buyondo yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.